bw'ogatta ebigambo bya General Sejjusa n'ogatta ebya General Kahindo otafiire olaba nga babushi wo abo ababiri abaali mu nsiko n'omukulu bayina kakuku ku mutima waliwo mu busajja bukulu kuba abasajja abo bombi bakulu bali mu myaka 60 and above wootuuka n'ogamba nti kino wadde kiri bwe kiti nga kinkosa oba kikusa abantu naye kansalewo oluusi nsirike kirabe kitambule nga bwe kikola ki eyo nno enkola ya mu busajja bukulu bayina ebibanyiga nga n'omu ku bayina ebibanyiga ye General David Sejjusa naye olw'okuba alabika emyaka gye yatuukamu alaba tegikyasobola leebuleebu kati awo ate wempraisingera Dr. Kizza Besigye okuva lwe baabyatula ne bafuna okugezesebwa kwe yagezesebwa Sejjusa ow'eggumba member parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi yawangulu sijja kulya musaayi gw'Abannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok siri ku Facebook siri ku Twitter emikutu kosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nosiŋŋana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Kwetuli lunaku olwaleero ndi wano ne Haji Makolo Kavuma. Olunaku olwaleero twebaza omutonzi okuba nti atutuusizaako era nga swaumu eri bannaffe bonna abayisiraamu ekisibolo kitandise olunaku olwaleero kyokka ate era ne sayidi eno ey'abakristu naye era ekisibolo kitandise okusiiga vvu eri bannaffe abakatuliki n'abalala so n'olw'ensonga eyo twebaza Mukama olukulutuusa kati tubagaliza ekisiibo ekirungi mwenna Haji sebo swaumu etandise leero. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Abagoberezi baffe mwenna mbalamusizaako n'ekiramuso ekyava ewa Mukama waffe Allah tabaraka wa taala ng'akiyisiza mu nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ekiramuso ekyo kibuna nno wonna ffenna bw'ogenda okkivuunula kirimu amakulu mangi era ebigambo ebikirimu ffenna bitukwatako. Abagoberezi baffe mbeebaza obutatukoowa nti mutwetamiddwa tebasobola kutwetamwa nti mbeebaza obutatwetamwa buli lwe tujja ne musigala nga mukyagula data wammwe okubanga mutugoberera ku mututu gwaffe guno Yugi Emboozi nga tuliko bye twogera ebigasa eggwanga bye tulowooza nziramu kinoganya ti si ffe bagezi abasembayo naye tugattako ekyo ekitono kye tuyina mu kumanya kwaffe naawe n'oyongerezaako ensi yaffe n'etambula struggle yaffe n'etambula n'okwagalana. Njagalaza abasiraamu bonna mu ggwanga swaumu ennungi nti ebeere ya mukisa twebuulirire tuyambagane abatayina muyamba abayina abatayina mube bakkakkamu okutuusa lwe mufuna abakola ki ababayamba buli omu gwe weesiga gw'oba oyisizaamu kyokola ki nze nina omuzikiti gwaffe awo gwe ninako obuvunaanyizibwa gwina obwetaavu bwa kasukaali n'akaceere tekigaana bw'oba oyina ky'oyinayo okutuweereza kijja kutuuka bulungi ku masjidi eyo ng'okiyisa ku nzikiriza ojjogera osobola okiyisa ku simu yange obubaka bwo bujja kutuuka busobole okuyambako mu mbeera eyo oyinza otukubirako okuweereza ku 0784 53 11 62 0784 53 11
62 oba 0706 53 92 58 0706539258 eri mmanya ga Kavuma Majitu. Ne tuyambagana abantu bangi ate ffenno tulina obuzibu mu nsonyiwa okulandaga mu kubuuza. Fa ababeera ku mikutu gino abantu baba bamanyi munnange tuyina ssente naye nga ate tetukola ki. Nina message muno nga zinazikulaze. Omuzikiti gwaffe gwetaagayo kino guno gwetaaga kiri. Nina abaana 10 beetaaga okufunirayo akokulya Haji Nyamba funirayo emitwalo 5 nfunirayo 10 nga bambi naawe gwagamba ezimu message nzisoma ne siddamu mbasiganye buganyi naye obusobozi mbasibukola ki buba tebuliiwo nti ffe twewaayo ne tujja mu limelight naye tetuyina so tusobola okuyamba obuyambi obwo ne bw'obuyisa wa muganda wange ono asobola obututuusaako ne mmanya nti omukutu gwaffe guno guyina kye gwayambye ku swawumu Mungu n'agwongera ogututumula n'okubanga tukolerako emirimu egigasa abantu mu mbeera ennungi. Sebo neyanziza omukisa ogwo ogumpeereddwa okuyisaawo akalanga ako. Amina sebo. Haji we tujidde olunaku olwaleero ng'ensonga nyingi ezitambula eziri mu mawulire naye waliwo obubaka obwazze okuva eri General Sejjusa era nga obubaka buno kyankoze bulungi nnyo mukwano gwange Matiti yagezezzaako okubuvuunula n'okubulambika mu ngeri entuufu okusinziira nga bwe bwawandiikiddwa era nga obubaka obwo bubadde bugamba bwe buti. General David Sejjusa alinako okwemulugunya kwakoze ng'agamba nti alinako abasajja basanze nga batambula nga balina n'emmotoka ezitayina nnamba nga bali mu byambalo eby'amagye naye nga tebirinaako kakwate konna ku byambalo by'amagye ga UPDF yadde amannya oba name tags ku byambalo bino. Agamba nti abasajja bano balina ne munnaabwe omulala gwabadde nabo nga ali mu ngoye ezaaleeya kyokka nga abisse omutwe. Sejjusa agamba nti akakasa atya nti abantu bano kituufu b'amagye ga UPDF nga tebali mu yunifoomu ntongole ezimanyiddwa nga tebalina mannya name tags kyokka nga ate bakaalakaala n'ebyokulwanyisa. Ekisinze okukwata attensioni y'abantu abasomye ekiwandiiko kino ye layini esembye wansi ku kiwandiiko General Sejjusa mwagambidde nti watya omwami eyayimirira ku magulu ga abiri n'agamba nti muyeekera wabula nti muyeekera ali legitimate nga y'ono gwalabye abadde ayambadde leeya nga yeebisse omutwe. Bangi batandise okubagana empawa nga abasinga bagamba nti kirabika General Sejjusa ayogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform atamanyiddwa waali awatuufu. Waliyo omu ku bakomenti nze nga basaagirira nga bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yali asaaga nasobola kuyeekera. General Sejjusa kwe kuvaayo n'agamba nti watya nga abalowooza nti Kyagulanyi ekyokuyeekera yali asaaga busaazi nga be bakya. Abuuzizza nti ani ayitibwa omuyeekera nga ye mu ndowooza yagamba nti kasita omuntu abeera nga gavumenti tesobola kumanya wawaali ako ke kabonero akategeeza nti omuntu oyo gavumenti ebe mulemereddwa era abeera muyeekera. Wabula n'agamba nti emboozi tagenda kugyongera mu maaso kaddeyo alunde ensolo ze. Haji obubaka obwo wabulabye era n'omukulu Matiti n'ayongera n'okubulambika obulungi ate ne kituyamba nti ne kituwa n'endowooza oba n'okuddamu kw'abantu mu comment section era bonna bannayuganda era batunulira ensonga nga bwewudde nga bakiwakanya ono kyeyogedde General Sejjusa kwegamba okusinziira mu bulambulukufu yabadde ng'ategeeza nti nno oba oli awo nti Kyagulanyi ali mu mulimu gwe ogw'obuyeekera gwe yagamba nti ye muyeekera okusinziira nga ye bwe yawandiise era n'abamuwakanyizza. Ekisookera ddala kubanga mbadde njagala kubanga General Sejjusa itumanyi bulungi nnyo nti nno yasooka n'afunamuko obutakkaanya ne gavumenti ya mwami Museveni ya President Museveni. Simanyi kati essaawa zino bayimiridde batya mu nkolagana n'ebirala byonna kuba kati wuuyo gati ye mulunzi wa nte. Ekisookera ddala abantu bangi
bawa endowooza zaabwe ez'enjawulo. Mu bigambo bya General Sejjusa siwulidde mu kigamba nti Kyagulanyi muyeekera, wabula agambye yandiba nga Kyagulanyi gwe nakoze eki gwe nalabye. So naye takikakasa era takiinaako bujulizi. So emboozi eyo yabadde yakusaagamu ku lwange era kyova olaba bwe yabadde olowooza nti emboozi eno yabadde yakusaagamu okuva eri General. Ekyokubiri, General Sejjusa y'omu ku bantu abajjukira envaaye wano n'eŋŋenda ye e London ng'awaŋŋanguka ku lw'ebyaliwo n'amadda ge. Yakomawo mu bufunze tugamba avunnamidde omukulu, akkiriza okubaako bye boogeraganya n'omukulu. Naye oluvannyuma lw'okuba nti baayogeraganya, ayina ekkonda ku mutima, si mumativu. Bw'ogatta ebigambo bya General Sejjusa n'ogatta ebya General Kahindo Otafiire, olaba nga babushiwo abo ababiri abaali mu nsiko n'omukulu bayina kakuku ku mutima. Waliwo mu busajja bukulu, kuba abasajja abo bombi bakulu bali mu myaka 60 and above. Wootuuka n'ogamba nti kino wadde kiri bwe kiti nga kinkosa oba kikusa abantu, naye kansalewo oluusi nsirike kirabe kitambule nga bwe kikola ki. Eyo nno enkola ya mu busajja bukulu. Bayina ebibanyiga, nga n'omu ku bayina ebibanyiga ye General David Sejjusa. Naye olw'okuba alabika emyaka gye yatuukamu alaba tegikyasobola leebuleebu, kati awo ate wempraisingera Dr. Kizza Besigye ayawukana ku bantu abo nti ye Besigye yagamba nti ekivundu ekiwunya sijja kyogerako nga ndi mu distance, nja kikwatako nkikole ki nti ye tajagana mu buwaŋŋanguse akyogerera eyo kati nina okubeera ku ground. Era tajja kusirika afe kituyiro nga waliwo ebitakola ki ebitagenda bulungi mu maaso. Ye n'abyogera, naye kati bano bayina ebitatambula bulungi, naye bayina fear ebali mu mutima okuvaayo okwatula ebibakola ki ebibali ku mutima, okuva lwe baabyatula ne bafuna okugezesebwa kwe yagezesebwa Sejjusa. Lumu nasomako story emu nga yanaratingibwa eyali driver wa omugenzi deputy prime minister eyali owa East Africa, yali mu positions nyingi mu government ya Mwami Museveni. Mwami omugenzi Eriya Kategaya bwe baawukana ne Museveni, bwe baafuniramu olutakkaanya ne basika omuguwa n'atuuka okugamba nti nkutadde. Driver agamba, anyumya agamba nti baavuga Benz, Kahindo Otafiire yalina Benz, ne bava wano nga bagenda eyo ewaabwe mu byalo gye baali bamuzaala saidize eyo mu Western. Bwe batuuka banywa amafuta ku Caltex eyali awali ekizimbe kya Totala. Abamu muyinza okuba temumanyi nti awo waaliwo Caltex eyali ey'amaanyi mu kibuga awo ngenda Kivubo. Ku Min Price awo wansi waaliwo Caltex eyaliwo. Mwabakajja mu kibuga ebyo temubimanyi. Kaakati banywa amafuta awo ku Caltex eyo ne bajjuza full tanka eya Benz n'asasula ssente ng'ajja mu nsawo ye. Ng'ani asasula? Kategaya. Bw'asasula ng'atudde mabega, driver amuvuga. Kaakati bw'asasula ne bavuga emmotoka, baba banaatera okutuuka ku kyalo kya Kategaya, Honorable Kategaya. Driver n'agamba Kategaya, akalimi ndaba kaakoze eki? Kaase. Ate nga banyudde full tanka. Mu Benz. Kaakati jjukira emmotoka ze balina z'amaanyi ziwuuta buwuusi. Tezinywa wabula ziwuuta buki? Ziwuuta buwuusi. Kaakati n'amugamba akalimi kano nga ndaba kasseemu. Jjukira driver ye yakyogera okuva ku experience gye babadde nayo nga bali mu madaraka mu gavumenti bejovaana nga takirabanga kaakalimi okukola ki? Okwaka. Nga ffe bamakolo bwe tuvuga buno bukabangali bwaffe. Nogamba katala kaase. Akatala kaffe tekavangako mu lwedi. Kaba kaase buli budde. Gumulukumi. Bwe weegaganudde egi. Ebiri. Pozi lw'ofiiriddwa nga mugenda kuziika ne banna abakusondeddeko. N'oyiwamu 10 oba 12 e Masaka. Era
kekanga tanka yekanga egamba mukama wange yabadde kikuluno oba ogikubye surprise ogikubye surprise kati driver bwe yalaba akataala nga kaase yamanya nti emmoroka tekyeyongerayo wadde ka distance kyava agamba otafiire nti akataala kaase kyetaaga ogundi kategaya akataala kaase twetaaga okukola ki kategaya kaase kati ko ye kaase jjukira abadde tabimanyidde ebyokugula amafuta bayiwamu buyiyi balina petrol stations bakolagana nazo kyavaawo etaano bongeramu gyali mbu 5 bwe bongeramu 5 ne batuuka mu kyalo ne badda baba bakomawo ne baweta ku petrol station ne bongeramu ne bayiwamu gajjulewo gabatuuseewa ne Kampala n'ayongera ne bavuga ne batuuka oba yali asula kololo oba bwanneerabiddemu story eyo yali monitor n'amugamba amafuta no gajja tugira enkya tegatumazaako gatutuusa wali naye tegatukola ki mukategaya kyava agamba duleva kyava ayogera yekka abasajja bano abali ku opposition bazira bawangaala batya eno yembeera gye bakola ki gye bawangaaliramu I must look for president. We have to talk. Owulira? Yes. Mwalina okunoonya president baddemu boogera addeyo ku madaraka. Ag'okufuna amafuta ag'obuki? Ag'obwereere. Okufuna ebyo benefits ze bafuna. Kubanga jjukira si kyamafuta kyokka wabula yali gana kufeesinga n'ebizibu ebirala bingi bujjanjabi ebyenfuna ofiisi zabadayingiramu obuyingizi nga takonkonya tandika kukonkona kakati ebyo nga tabikola ki nga tabimanyidde kakati General Sejjusa ayinza okuba ali mu kiti ekyo naye nga yasalawo okuddayo afune benefits ezo zaafuna mu ngeri gyazifunamu naye ng'ebimunyiga tebyakola ki tebyavaawo kati awandowooza kati bw'olireetinga akatambi ako waliwo akatambi ka General Tafiire kenalabye yagambye nti njagala okusinziira ku bigambo byange ku preach omu yali mu Germany erinnya eryo nange ndyerabidde mu Second World War n'agamba nti bwe bakwata ku b'ebisiyaga nagamba nti tebinkwatako bwe bajja ku ba Jews neŋŋamba tebinkola ki tebinkwatako bwe bagenda ku balala tebinkwatako naye bwe baatuuka ku nze namanya nti kinkola ki kimukwatako butereevu kimukwatako n'agamba nti General Sejjusa akasiriikiriro ku bikolobero ebigenda mu maaso mu ggwanga fe abali eno abalowooza nti tuli mu madaraka lwe binaatuuka otukwatako tujja kumanya nti musango okusirika ng'oyina waliwo ekikolebwa ekitali kiki ekitali kituufu kati General Sejjusa bw'anyumiza emboozi eyo abantu twagala obbategeeza abasirise olw'okubulwa kwa pulezidenti waffe Kyagulanyi nti nga mulowooza tebibakwatako bwe binaabatuukako mujja kamanya nti gyebiki gyebiri bave mu mboozi ezo Kyagulanyi gyali tali nti ali safe wabula yadduka okutaasa obulamu bwe bwe yakola ki okumanyanga yadduka okutaasa obulamu bwe kati bapropagandist ba gavumenti aboogerera ebitongole ministry nga owa national guidance mwami bali omunsi n'ayogerera NRM police omukulu Kituuma Lusooke bwe baba boogera bagamba ffe tetulina musango gwonna gwe tuvunaanaani Robert Kyagulanyi Ssentamu era tetulina buzibu wennyingirizaawo kano abakulembeze baffe abaakulembeddwamu vice president wa Western Nembesha bwe bagenza okulaba ku maka ga president Kyagulanyi n'abaliyo nga bali ne bakanso Aaron Kiza Tumusiime Kakuru ba George Musionarebo babazisibidde mu mita 5 okutuuka ku geeti owulira ne babagamba musooke mufune order from above kati simanyiiyo maka ga muntu gwe bagamba gali free nga yeetaaga kusooka kufuna orders from above okugenda ewuwe abantu be kitegeeza tegali ki kuba nalabakawo n'abafamily era bwe bagendayo ne beeraba abalemesa kati kiddayo ku kiri
nti gwalowooza tebikwatako bwe kinaatuuka ku wuwo abafamire ya president waffe Kyagulanyi bannyina ne baganda be ba Banjomaani ba Mickey Wine tebamanyangako nti eno embeera eri bakola ki eri batuukako we twogerera buli wa famire ye gwe basuubira ow'amaanyi gwakolagana naye atambulirwa ku chairman Nyanzi bayina emmotoka ezaaleeyo ezibatambulirako okulaba entambula zaabwe buti abasisinkana Kyagulanyi balagawa mu ntambula zaabwe zonna mulimu emmotoka ezibagoberera era jjo ly'abalamu ab'ebitongole ebyokwerinda ebya Nakyemaliya wa kuno baasazeeko amaka ga Honorable Nsanja Wantenjeru nga bagamba nti Wantenjeru Ntenjeru North nga bagamba nti bayina okuketta kwabwe okubalaga nti ali vere niya Kyagulanyi era ateeberezebwa okuba mu makaago era tebaasanzeewo Nsanja bwe bataamusanzeewo ne questioning aba basanzeewo nga bababuuza Kyagulanyi kati oba ekyo kyabadde tukiyita tutya so emboozi ya General Sejjusa njagala omugamba nti Kyagulanyi yakyogera lunye ye muyeekero w'amateeka akolera mu maki ayekera gavumenti ya President Dr. Museveni mu mateeka si muyeekera wansiko wakuttisa abantu nga bano bwe baakola ki bwe baakola ebikolwa byakola takkaanya na gavumenti agiyeekera mu njeekera ey'okugamba nti mpita mu maki mu mateeka okugiyeekera gavumenti so General Sejjusa nga bwagambye yazzeeyo okulunda ente ayongera ozirunda binaasooka abirindemu tubitambuze nga bwe tubikola ki bwe tunaabiraba kuba teyatuwadde bifaananyi by'abantu abo be yalabye yayogedde ku ensinziro okugamba nti yabadde anyumyamu ekiboozi kubanga ku nsonga awo katono nnyo intention ye tetugimanyi esinga Kyagulanyi nziro nti muyeekera atambula n'abasirikale baagala kujjako gavumenti mu buyeekera buno obw'emmundu obwaki kikyategeeza kubanga international community tekyakkiriza buyeekera bwa mmundu bwakutta bantu kati ateeka otubuulira yabadde avvuunula kyatuwe part 2 aleme kukoma ku part 1 otherwise bw'anaaba tasobodde anywere mu kulunda ente ziveemu amata mpeerezeeko nange nyweko yesebo so kubanga ebigambo ebyo bwe byogerwa kubanga wali mu kutandika ne katero kizeemwawo nti ebigambo byadde byakusaagamu naye oba oliawo ebiseera ebisinga nti wabawo oluusi ebyogerwa naddala ku muntu nga genero omuntu bw'abanga si civilian nga ffe wano bwe tuli naye omuntu genero bw'ayogera ekintu bwe kityo oluusi ekiyinza nga ensonga eri serious n'okusinza kubigenda mu maaso nga bw'onyonnyodde serikale bali mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kenyini talabika anoonyezebwa wonna wali n'ebirala byonna byonna nga bigenda mu maaso nti bw'avaayo n'asaagamu mu nsonga enkulu bw'etyo tekiyinza okuleeta amatigga eri abantu abaliraanye Kyagulanyi n'abalala bakwatibwako ensonga anti kyekiri kyeggambye bw'aba emboozi eyo gye yabadde anyumyamu nga tayagala kuleetera bantu baliraanye Kyagulanyi na Kyagulanyi kumutanishinga linnya lye aveeyo atwongere second story ku ekyo otherwise ffe tujja kugivuunula mu nzivuunula yonna gye tunaaba tukoze eki tusobodde naye nga nkiddamu Kyagulanyi talina intention yonna eyeekera ggwanga na buyeekera bwa mmundu nti oba agende mu nsikatta abantu oba abantu betukole effujjo eryokutta abaki eyo si mission yaffe ffe twagala handing over power okwemirembe bwe kuba kuganye bannansi kyo tuva tugamba nti ffe tetuwagira riots tuli ba strike osobola okukwata fulagayo ab'e Masaka ne batuula ku recreation oba awo ku luguudo n'ab'Embaale n'abaawa ne bawakanya riot ebaamu okwonoona biki ate Kyagulanyi ekyo si kyakola ki si ekiruubirirwa kye n'abawagizi be bammemba be ab'ekibiina mwava si enkola yaffe ya National Unity Platform yesebo okay omakya g'olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu president yavuddeyo ssebo n'ayagaliza abayisiraamu
ekisiibo ekirungi era nabo bubaka bweyogedde ku makya g'olunaku olwaleero mbadde nsaba tubuulirizeeko wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eri baganda baffe n'abasiraamu n'abo abagala obusiraamu njagala okutwala omukisa guno mwenna abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okubagaliza omwezi guno mutukuvu ogwa Ramadan omulungi ogujjudde ebyengera. Tuyigirizibwa nti mu guno omwezi esaala zaffe ziwulirizibwa era ziddibwamu. Nsaba Allah akkirize okuyaayana kwammwe, okwegayirira kwammwe, okwewaayo kwammwe n'okusiba kwammwe kwonna abamwemwezi empeera emitima gyammwe gyesinga okuyaayaanira. Mu mwezi guno bingi nnyo ebitusoomooza, bingi nnyo ebityankalanya ng'eggwanga, naye akwate ku mitima gyaffe n'egy'abo bannaffe be tuwangala nabo. Buli omu asobole okuyisa munne mu ngeri eyo yennyini gy'ayagala okuyisibwa. Olunaku lwaleero lwennyini nange kennyini ngenda kwogerako nammwe n'eri ensi yonna ku mukolo gwa Human Rights Summit e Geneva nga nsinzira wano wennyini wendi era nja kutuusaayo ensonga zaffe. Naye mbaagaliza omwezi ogwa Ramadani omutukuvu omulungi ogujjudde ebyengera, Mukama abawe ekyo eminyoyo gyammwe gyekisinga okwagala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. President omulonde. Obubaka bwebo ebwawadde enkya y'olunaku olwaleero owadde nga tetumanyi wasinzira kubuwa. Ekyo nno kibo by'abantu emitwe ate ekisinga okunnuma ffe bammemba n'abawagizi be ffe tekitubobya tumulaba tumanyi ffe kyetwagala nti waali mulamu kyetukola ki kati ate abongedde omulimu kubanga okuva lwe yalangirira nti agenda kwogerako mu summit eyo ey'e Geneva ey'e18 18th summit eye Geneva promoting a democracy and human rights gyagenda okwogereramu bannaffe tebatuula batuuse ne ku extent egamba oba tuddemu tukole shutdown eggwanga lyonna ku internet alemesebwa okwogera internet ejjibweko byonna byana alemesebwa okwogera kubanga babagijja ekiwandiiko lwekyafuluma nti agenda kwogerera mu summit eyo naye ng'ayogerera via mitimbagano kubanga internet babagijjako bali batabasobola kumufuna ate ne bannayuganda batabasobola kulaba bigenda mu maaso kati babadde bakirowoozaako era ku ssaawa nga 11:40 zagenda okwogerereza leero bwe nsuubira temwewuunya nga waliwo okutaataaganamuko ku internet bajja kuba balwana n'amayengo naye njagala bagamba timulwana ne kye mutajja kusobola kino kirala mukko si kyabuki si bya bulijjo ne bwe bagikuulako kati ne tugenda ku blackout agenda kwogera ekyo bakimanye take it from me ti ne bwe bakuulako internet eggwanga lyonna Kyagulanyi agenda kwogera obera kyekigendera n'ekyokuddamu okutukiza okumunonya buli wamu nga bwe bagenzi wa Patrick Nsanja baasituse buto banoonya agenda kwogererawa ewa buli muntu gwe basuubira nti ayinza okubaawo nalabye bodaboda nga 3 ewange zisitera kulabawo bulijjo ne simanya kyezikimyewo oba nange banneekengedde kapere waabwe nti president ajja kujjako ewange anti kati tetukyajjako mmere tuboobeza mboobezi buli budde akanyama k'omu bokisi kabeerako oba omusuubira okutuuka obudde bwonna bwatuuka naye ekyo tekimukanga bw'aba ali eyo ng'ateekateeka okujjako ewaagi makolo ajja asule tekimukanga akanyama kabaawo nga kaboobedde kamulinze ffe abasuubira bonna gye bali olutooke teruva evvuba yiwako bakoomera tukoomera ayinza okukola kyobaze bodaboda ze nalabye ezo naye anyway ebyo tetubitya bya bulijjo kati bayongeddemu amaanyi mu kumunoonya oluvannyuma lwa summit eyo jjukira summit eyo yansi yonna ate ejjidde mu kiseera nga European Union kyejjeewakanya okulondebwa kwa Mwami Museveni Parliament ya European Union yagambye kuno tekwali kulonda it was a military operation ekyali mu Uganda it was not elections it was a military operation era ne Parliament ya European Union ne yeesammula ebikolwa biriwa
ebyo ebyagenda mu maaso mu kiseera ky'akalu ky'okulonda mu Uganda n'ebivumirira era n'ekoolinga for audit eri international ku byava mu kulonda kwa Uganda. Internet, the country was shut down, internet yaliiko amagye bye gakola mu campaigns n'ebirala byonna bye twalaba ffenna vulugu eyali mu kulonda. European Union nevaayo n'ebyekola n'ebyesamula kati ate mu kaseera ke kamu omuntu y'omu agenda kwogerako eri summit ey'amaanyi mu nsi yonna kati era sibaneya okuba ku bunkenke naye kye baliko tebakikola tebakimanyi. Fere emitimbagano twakyaginze data twataddeko tulinze kulaba mukulembeze ng'ayogera. Waliwo ne kalinki ke baatuwadde kw'osobola okujoyiningira gundi eyo egenda okuba e Geneva. Kati gw'ataasobola ojja kusigala ku kabangali yeene y'essimu tujja bufuna mu mpolampola bwe banaaba bakutudde so okutya gavumenti kweyina kwa nsonga naye nga yekwereetedde okulangirira ebitaali bituufu okuva mu kulonda. So ensonga bwenjo gireka mu bbanga bwenti. Twali wano nayogera ku bunkenke obuli mu State House awo omukoddomi n'omwana ng'ate tulaba nti abamu ku bannamagye alaga nti olaba otafiire ye yavaayo ye nayogera mu lwatu kitegeeza nti eriyo n'abalala oba oli awo abatakkiriziganya na kujja kwa mwana kukulembera ggwanga lino. Ne tubyogera nga bwe byagenda nga bwe byayogerwa nalengedera jje n'otafiire ng'agamba nti okufa n'obutanyagwa omwana tajja kugituulamu. Okwo kusagamu busaazi tasobola. Yazze munakaatiriza omukulu ku ebyo wayogera. Njagala obbakakasa bw'oba onoonya definition y'omukigo omutuufu sisinkana jje n'otafiire ne Dr. Kizza Besigye. Definition y'omukigo omutuufu yennyini original eri mu bantu abo benkyagirabiddemu oba ne mukyala Miriam Matembe Mukiga I don't know naye nga naye mulabamu akantu ako alabika yaliba omukiga omusaayi mweguli. Omukiga omutuufu talimba ye ekigambo akikubawo nga bwe kiri mu lwatu oba kyabuwemu oba kyaki yakyogera nga bwe kikola nga bwe kiri. Kati otafiire yagamba ye talina lutalo na General Muhoozi Kainerugaba nga mutabani wa Museveni naye kyatajja kukkiriza ye General Muhoozi okulembera eggwanga kubanga agamba nti Muhoozi ebikolobero byakola ku bannansi abikola yeekwese mabega wa kitaawe tabikola nga yeetengeredde. Ayagala bw'aba ayagala obukulembeze bw'eggwanga ava okweweeka yes bakuyita okweweeka ku mugongo gwa kitaawe kyolwokuba mutabani wa president nti ajja nga bo bwe bagamba nti ajja kufuna obukulembeze ng'akozesa omukisa ogwo ogwa muzeeyi we ogutali mu makubo ga demokrasi. Ekyokubiri otafiire kyagamba tojja kukozesa mukisa gw'oyina olw'okuba oli mutabani wa president otulugunye bannansi obateekemu okutya okwate obuyinza ng'obukwata mu ngeri eyo nedda. Bw'oba weekakasa amaanyi vema ku mugongo gwa kitaawo jangu wano mu ddiiro ganye n'abalala mu butuufu bwakyo nga amateeka bwe gagamba democratically. So sikozesa bitongole byakwerinda osooka otulugunye buli opposition okange ono buli kimu olyoka oveeyo okole ki nedda ekyo sijja kiwagira. Ate era n'ayongerezaako kyeyagambye tawagira ne sekuwagira Muhoozi kuba president wa ggwanga. Abaganda tugamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba gwe wolaba waddugala ng'olowooza takulaba kumbe yabakulengera abakulaba bulungi nnyo. Kati be bajje n'otafiire abalwana ne Museveni ejjoogo lya mwami Museveni balikooye. This is not a family rule. Kyoba bwakabaka nga bw'owulira
ono Kimuyongo simanyi Kimunungi eyalangiridde muwala we ow'emyaka 18 nti yagenda okukwata obuyinza yalangiridde awo bwavaako kati ne Museveni yenkola gy'ayagala otukola ki otutwala ffe gye tutajja kukkiriza bajje n'otafiire gye bawakanya nti tojja kuba pulezidenti mu Kamooli kuba ebintu bya Muhoozi ebisinga promotion zonna zizze ziba za Kamooli bamuyisa mukaki mu Kamooli niye musajja yagenda nawulira nti yagenda mu America oba ne Russia oba nawa n'agenda mu kutendekebwa amagye kitegeeza nti baba yatendekebwa amagye ate kubanga yafuna obukugu obwo bumwesa ranka zaalina obukugu yabufuna naye nga kyogamba wano mu Uganda yalina obukugu obwo yekka oba abalwana n'ekitaawe yabasinga okuba n'obukugu from local defense to general amangu ago mu myaka egyo nedda so ekyo kibuusabuusibwa naye all in all twagala gamba nti Muhoozi is a general kubanga bwamuweebwa kitaawe nga bumuwa ku lw'ebigendererwa byabwe nga bo naye kyateekoddwa okwejja mu mutima ti omwana we ajja tufuga kifuba oba twagala oba tetukola ki naffe tugamba tajja tufuga. Waliwo ebyogerwa ebiri mu nvuuvuumu essaawa zino era nga ndaba byogerwako ne ba stakeholders kati nga abaka ba palamenti abalala ab'opposition nga bagamba nti waliwo enteekateeka esuubirwa okujja essaawa yonna ey'okulaba nga ababaka ba palamenti be balonda omukulembeze w'eggwanga nga bamulondera mu palamenti nga bwolaba bakoze Zimbabwe era Zimbabwe n'ekisanja kya mukulembeze w'eggwanga bakyongezezaayo ndowooza kibadde kya myaka 45 kati bayongeze kati kya myaka 7 munange gwagenda kweyagala nti ne wano ebifaanako bwe bityo bye baagala bijje wano nti ng'omukulembeze w'eggwanga palamenti ekera ku makya ne bamulonda nti ono yajja okufuga kati ndowooza bano ababaka ba palamenti nabo abasigadde bo babeere nga balondebwa nga bulijjo tubadde tulonda. Ekyo bakyagala dda era kye bavuga kuba mu kisanja kino waliwo ebintu ebikulu bibiri okuleeta ekiteeso eky'okubanga palamenti yeronda president n'okuleeta ekiteeso ekijjako bannansi obuyinza ku ttaka. Ku ttaka ettaka libeere lya gavumenti. Kati kitegeeza nti ettaka bwe lifuka lya gavumenti ebyapa bivaawo gavumenti yebeera nannyini ttaka yebevunaanyizibwa kati gwe bw'oba oyagala kuzimba nga wano ng'oaplayinga mu ministry mu kitundu mu branch ekola ku nsonga eyo mu kitundu kyo kati ekyo ekyettaka bayina ettaka lye batagetinga especially eri awana ewaffe mu Central Region kati babbye ettaka lyonna eryo beetoolodde buli wamu ettaka erisigaddewo wano mu Buganda liri nnyo mu mateeka liri mu Bwakabaka ne mu mateeka ag'abantu ag'ebyapa kati baagala ditwaza kifuba kubanga twagala okubuuza ki gavumenti ya wano kye yali yeddiza ekitambula obulungi ki nti nga basobola okujja n'olwanga tutudde wano wanene nti basobola okuyaga nti sebo kino nga tukitwale tonna kyokikozesa si kukitwala etteeka ligenda kuba in general nti ettaka lyonna mu Uganda lya gavumenti tebakwebuuzaako wabula bwe baba balina enkulaakulana gye baagala wano bajja buzzi ne bagamba tugenda kutwala Arua oba ggulu wano tutwalewo wano tuyina bye twagalawo si tutwalewo tulina bye twagalawo twagala okukolerawo ku lw'eggwanga naye nga ku lw'eggwanga kibano abali mu buyinza balina mwoyo gwa ggwanga gwe bw'oba obalaba abali selfish abalya n'akakunkumuka omwoyo gwa ggwanga bagusomesa patriotism ne waliwo n'enteekateeka waliwo n'agikulira enteekateeka eyo ogambye bagisomesa naye putting in action eriwa bano abasajja balya n'obukunkumuka bacyumuleetinze primitivity wealth oba okimanyi ekyo gundi ekigambo ekyo okwacyumuleetinga primitivity wealth ebyobugagga ebyekijjega ebyamaalo kubanga nga tobisobola biwanirira obiyina naye tebiyina makulu gyokola ki primitivity
okwolesa ekyalo egundi obubuyabuya mu kugujubanira buli kye bakola ki kati balagala kubba ettaka lyabafuukira ettaka kati balina buwa obwongo naye ffe tubagamba ekintu kimu ku mulembe gwa Mini yayisa dikuri ne bajjawo enkola y'ettaka naye kati tuli mu 5 ekisooka ettaka terisenguka nti waliwo yatutta ekibanja kyaffe ekyegindi n'akitwala egindi era kisigala wano so ffe tubalinze omuyimbi bakole beekole byonna bye beekola ng'omuyimbi omu bwe yagamba naye at the end bwe twagala okumanyira kubanga ne nani stop ebaako ekkomo naye kuba basaawa 4 oba 5 naye tuuka n'ekoma kati nabo bagenda kukoma ekinnuma nti be babiteekerateekera abaana baabwe tebagenda bifuna tebajja kuba bano bajja kuba tebaliiwo Bagaddafi baategekera abaana baabwe naye weeyali n'abaana baabwe famire yonna yakoze eki egenda esaanawo kati esaanawo eggwawo so kiri kye twasoose ekya paalamenti kwese ebyo byonna byolaba ebyokulonda pulezidenti nga bayita mu paalamenti byegambye bajje n'otafiire bye boogerako ebya Muhoozi baagala omuyisa mu Kamooli ajja abeere pulezidenti nga paalamenti yemulonda paalamenti kyeronda pulezidenti eno ey'abano ababaka be twalabye nga balangirira owokuna asikulembedde tebamulangirira ne balangirira owokuna kati oyo owokuna gwe balangiridde yowa NRM jjukira mwami Museveni yagamba tinze ne bwolonda ekidomola nga kituula butuuzi wali mu paalamenti tekyogera kasita tutuuka okuyisa ebiteeso ebyaffe n'agamba ayi nga paalamenti ekubirizibwa muzungu Muteeso ojja kumpulirira kati abo ababaka be baleeta module eyo gwoba olowooza lwaki bootafiire bakugwa ono yali muyiso okudda tumukunde mu paalamenti baveteraani bonna ayagala badde mission ayagala bakozesa kukuyisaawo bintu ebyo mu paalamenti omwana amuyise mu Kamooli ffe tumugamba omwana we bw'aba amutenda amuleete mu general elections eziri free and fair alabe so bino byonna jawo paalamenti eronde ono akolebwa ati bayisa mwana mu Kamooli kubanga okukula si kudda mabega kyova olanze olumu nsirika ne ngamba ono Museveni kyaliko takimanyi emyaka anaagiza emabega anyigeka swiki munjatula ajagizza emabega naye ni physically in body tasobola jizza maki mabega gigenda mu maaso oba kati ayingidde kuba tuteebereza ayingira 88 awo kati Katonda kamuweeta n'agiwangaali nalabyeko omuyimbi Bebe Cool ng'agamba nti omukulu ne bwe tunaba tumukululira ku kaliba 2031 ateekwa okujja saalyagadde nnyo ku debatinga Bebe Cool kuba Bebe Cool is looking for survival tayogera bintu ebyo lwa mutima gwa ggwanga anonya kubaawo Bebe Cool does not speak what he speaks that it is from the bottom of his heart tabyogera nti kyategeeza just looking for survival nti be basobola okuliraana omukulu amuggyeko oluwombo era olyose nombuuza ku nsonga za Bebe Cool ba Bebe Cool abo nabakugambako emabega ku mulembe gw'Obote nakunyumizaako nti waaliwo seeka abaali balya mu Obote kaakati bwe yakyaka e Masaka kankaddemu akantu ako mbu bakanyumira nnyo abantu bankubira nnyo nga bakaŋŋamba nkaddamu baseeka abo bagamba Obote okumanya pulezidenti oyagalwa n'ensi yonna yakumatira Qur'ani yakuwandiikako era oyina aya namba muki mu Qur'an kati be ba Bebe Cool bamugamba ne bwe buli baddi tuli kuwalulira ku kaki ku kaliba naye nga byatabuse wano Bebe Cool yasooka okufulumya famire ye kuba he has that capacity ayina capacity efulumya abantu be neffe tusigala wano ku butaka wano kati abantu abanoonya survival tuleme bbawa nnyo masannyalaze
wamuwulidde ayingidde mu nkola z'amateeka asimanyi restriction jurisdiction tamanyi nabwe babyogera bannamateeka babyogera bulala bivunulwa bulala kati I think Bebe Cool and his allies tuleme bamaliyako budde nga allies abamulya mu ngalo abali ku nsonga ennene ez'okulaba ng'ensi yaffe etereera Bebe Cool be bali be natandikiddeko nti ekitulya bwe kirituuka ewuwe ajagamba abasajja bano baali batuufu okwogera ku bikola ki otafiire kye yagambye ku preach oli omu Germany nti bwe bakwata ku Jews teyafaayo kati wano bwe bakwata ku ffe bamuwanga kivumbi balina Zedriga basebuufu bamakolo gogamba abo bogerera bubi gavumenti babanyiga ensigo babakamule naye lwe kinaatuuka ku Bebe Cool kuba what I can think kyenina mu ndowooza yange nti Bebe Cool ne bw'aba ali bulungi n'abaana be n'abazzukulu abaana b'abakojja be abannya b'abannyina abaana b'abaki tebali kyali bajja kiwulira kye tukola ki kye twogerako so ku lwange abanoonya survival mubaleke baweebwe kuba it's their right okujja ku mitimbagano nga gino nga naffe bwe tuyina eddembe lyaffe tujjako nabo bajje bawe endowooza zaabwe naye emizindaalo gino ebiseera ebisinga buli lwogwogererako oba oyassa mutwe gwo tibyenjogedde biri bitya kubanga oli bw'asirika ayinza okuprovinga wrong n'ogamba oba ategeera naye buli lw'oyogera oli agamba obedda ddebe kkalu sigambye nti ddebe kkalu naye nga kyekyokulabirako kyenyinza okukola ki Bebe Cool okuva lwe yakoze interviews azaakola naye ate neeno gye yasembyeyo olabira ddala omuntu afiirawo alaba nga oluwombo lwe luyulika alutaakiriza tulufumitamu ekikwansa alusiba wano alusiba wali just for survival naye tumugamba Bebe Cool cool down as your name cool down bino tojja bisobola ekirala Bebe Cool kino nkiddamu komya okwepima mu Kyagulanyi Center mu Bobi Wine he is not your level oba wali omumanyidde mubiri ebyokuyimba bye mwabeeranga mu bato z'ebivulu byammwe ono kati mulala is a president is on international community sisuubira Bebe Cool wadde okujja ku lubalaza lwa samiti ye Geneva era ekyo mukiteekeyo yadde okujja ku lubalaza alingizako mu dirisa alabe ekigenda mu maaso mu samiti ye Geneva sisuubira Bebe Cool kubeera mu conferences Bobi Wine zaalimu kati is a national asset Bobi Wine kati ate Bebe Cool kugenda kuzungiriza musajja mukulu n'avaayo n'ebitaano n'olukaaga oyo n'adduka bazingiriza musajja mukulu omanyi jjajja akaddiye kati bamutaayiza ne bamugamba nti jjajja pulaani yakwogerako Museveni yooni n'abuuza Bebe Cool kanziriremu pulaani yanjogerako nti Museveni mafuni gendayo n'olukaaga kati beebo so ffe si bye tuliko ebyo tuli mu bintu bya ddala ate Kyagulanyi tayinza kudiscussinga Bebe Cool at any moment kubanga talina budde bwe bwadde eddakiika etya yadde eddakiika n'emu mu bantu Kyagulanyi bayagala okutaasa ne Bebe Cool mwali kuba beetaaga copyright naye tebamanyi agibammye tebalya mu music waabwe abamulyamu balala naye omukulembeze omulundi Kyagulanyi ajja kuteekawo etteeka lya copyright kati y'omu ku be twagala okutaasa naye is free to keep on talking his nonsense as long as tatukosa wetulowooza okay kale nga tumaliriza mbadde nsaba mu ddakiika emu 2-3 twogereko ku ensonga esembedde Kabaka birthday run 2026 era egenda kutongozebwa ng'ennaku z'omwezi 18 lwe lwaleero
yatongozebwa ku mwezi 18 olwaliro mwezi gw'okubiri. Essaawa 3 of course enteekateeka zagenze dda mu maaso wetwogerera essaawa zino eri mu kutongozebwa era nga kubulanga emmenga awo abasajja tubeere basaale mu kulwanyisa Mukenenya tutaase omwana omuwala so bwekityo bwe kiri era ndowooza nsonga ndozaga omulama gw'omulundi guno ekintu ekyo kibuuliza mu kiti ki lwaki okibuuza nze kibuuzizza kubanga oli musajja muganda ate ng'ensonga zino ozigoberera nnyo era ozibeeramu. Anyway, njagala okwabagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa amalungi wadde tegannatuuka naye tugamwagaliza nga tusaba Omukama Katonda amuwa obulamu obulungi amwongere amagezi kuba atulamudde bulungi ayongere otulamula kwaga amagezi Mukama Katonda gamuwa ayongere okukulaakulanya obwakabaka bwe n'eggwanga lyonna kubanga ku mulembe gwe obwakabaka bwe bulwanye nnyo okukulaakulanya abavubuka naddala kyova olaba yagamba ngu omulembe gwange nguwadde eri abaki abavubuka. So bwe tuba tujaguza amazaalibwa ge tugalabira mu kifaananyi ekinene nagamba tuyina emikolo ena mu bwakabaka bwa Buganda tuyina birthday run eya kabaka tuyina amatikkira ge lwe bamutikkira Naggalabi mwe temwaliwo mwali baana bato fe ababadde wano emirembe emiwanvu twafuna omukisa ogwo okubaako Naggalabi naye ndoza nali ntandise okutegeera awo andi wategeera naye tewaliiyo fe twafuna ku black and white sebo twalingira nga tuyite ku Nantawe twatwolekera Naggalabi tuyina omukolo omulala gwe gwenkuuka tuyina omukolo ogwokuna birthday run enkuuka tuyina amatikkira tuyina obwakabaka lwe bakola amatikkira gwe g'obwakabaka lwe gajja ogwokuna gunvudde mu mutwe emikolo egyo ena esatu gye mmenyeeko mikulu nnyo mu bwakabaka bwa Buganda nti giyina ennyingo mwe gigwa birthday run zempaka kati ez'emisinde ezisinga okwetabwako abantu abangi mu nsi yonna buli lwe zibaawo ate nga tutoolayo akasente akatono ketugula mu kiiti ezo kati kiiti ezo akasente ako ke kayamba obwakabaka okulaba nga tulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya kwe kulaba nga obwakabaka bulwanyisa fistula endwadde zonna ezo bwe zityo kitegeeza akasente akazivaamu kayina omulimu munene gwe kakola ki gwe kakola ebyenje mu bwakabaka buwadde abantu ebyenjigiriza sente ezo entono ffe obwakabaka tebusolooza musolo mu kasente ako akatono mwe muva sente ezikola emirimu gy'obwaki kyova olaba Katikkiro Charles Peter Mayiga yajja n'enkola eyo nti tuleme gendanga kusala busazi keeki tudde ewaka tukoleyo activity eyamba abantu b'obwakabaka in general era sente ezivamu nebaza nnyo Katikkiro oba bunaamutuukako ku lwange nga makolo for giving accountability kuba yatwala cabinet ey'obwakabaka nti sente ezivaamu bulijjo batuwa accountability so nkubiriza abantu tweteekereteekere tutandike edduyiro kati kuba ffe tugenda ne tuba nga tudduka emisinde egya mita 40 nga mmwe muli wano ku mita 15 ffe nga tukamuka so nkubiriza abantu ba kabaka tuwagire enteekateeka zonna eziva mu bwakabaka nga kabaka bwe yatukola ki bwe yatulagira nti tuwagire enteekateeka zonna ezitegekebwa obwakabaka kubanga ziyamba bukulaakulanya ziyamba ku mwana omuwala ku mwana omulenzi okugaba emirimu ndi musanyufu era nsanyuka nnyo nga Ssaabasajja Kabaka atuuse ku mazaalibwa ge tuwagire enteekateeka ezo ng'abantu b'obwakabaka ffenna wamu mu buli busobozi bwo kyokola ki kyoba osobodde okukola laba ng'owagira enteekateeka z'obwakabaka so tulindiridde birthday run tudduke muveemu akasente akakola ki ate tusisinkana gw'obadde oludde okulaba n'omukola ki n'omulabako ne munyumya
I think we should appreciate ekintu ekyo. Idea eyo nnungi nnyo. Tugiwagire. Tegeke n'akasente tutandika okusonda akasente ako akanaagula kit ze tunaddukiramu. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege abo tutambudde olunaku olwaleero abo tutambudde olunaku olwaleero mbali ne Haji Makolo Kavuma nze Jeffrey Mayanja Moses ali ku kamera olira ayambadde mawaiti wagamba yagala nnyo amawaiti era geego gaalimu muntu wa karedi oba abwawa bwatyo wabuzaabuza karedi kati leero azakuwaiti ku kamera awo banaye tulina musajja waffe wali wano ku kamera tekikugaana bw'obaayo nakoogize n'oyite w'amayanja okamukasukira naye n'agenda yejovaana n'alya ku kakoko ate nga naye yatandise ekisiibo ayingidde swawumu asobole okugula ku kasukaali akawunga abeere nga yeeteekateeka ekkoloni asale ne ku kirevu ekkoloni ekirevu tetukkirizibwa kisala eyo sunna sebo oyo ali ku mulamwa gwennyini awo ali ku sunna akubyeko akakoofiira kano akabannaffe bannabutambala kazibu nnyo ako akabannabutambala so Moze tumwagaliza swawumu ennungi abatugoberera oyo mwami yatukwata ku kamera olumu atero tugamba tugenderaawo tugenderaawo ndowooza wajja kukola wajja kukola tetwagala wajja kukola tugenderaawo twagala clear thing so tumwebaza mwami Moses n'abagoberezi baffe ku mukutu guno once again mziramu beebaza n'okubajjukiza nti ku nsonga ya swawumu nagibabuuliddeko ne booyite w'amayanja ne booyite wange kwatizaako ku bantu kwatiza abantu baffe bali bubi mayanja ngambye nga nakulaze message eziri ku simu wallahi owulira nga ennaku ekutta naye nga toyina kyakkola ki but yensi mwe tuli ayina ekitono yamba ku oyo tuyambagane mu kiseera kino n'ebirala byonna jjukira swawumu eyingidde tuli mu kuzza abaana ku masomero kwegamba byonna nga byakusoomoozebwa naye katusabe Allah tabaraka wa taala atuweemu obulungi. Salaamu alaikum wa rahmatullah. Neyanziza okunkyazaako. Amina sewa. Kale tweyanziza tugenze. Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric momwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinza
sense oba ebule n'obuuza aba boda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza Kibyago kuserengeta mu Kulubagga.